Salako na sofa. Anse kweke okusala to kusoboka. Waliwo ebintu ebitasoboka. Owayinga ombuzeeko obaddeko wa. Badde bize bimanye ebyaffe obutona guli. Mutuwe ku ssente. Ssente bye tugamba Uganda zabula mwe muli awo mubeera bize mukwasaganya kino mukwasaganya kino. Osobola kwefula bize. Mu butaba bize. Osobola kwefula bize mu butaba bize. Mwegulude bugende oba ng'oli mu kuwummula. Ateke mu kyalo. Ndabako gye bazaala maama wange. Naina gye nali mpangisa eyo naye nga buli ngenda mu kyalo ne baba ne nagezeko wakojja nagezeko anko wange kumulako mwagenze kusamira anti abasinga bamanyi nti emikisenge gye giva ku bukojja baagala balowooza buli ogenze ku bukojja oba ogenze kusamira nera kuba kusamira oba ogenze kusaba ku bakojjaabo n'abajjajjaabo eno gye batuzaala eno bataata wavaayo mannya wavaayo mannya tewavaayo ki era baŋŋambako wande mbu Lubaale w'ebukojja yasinga kati eno wavaayo mannya na Lubaale kusumbuwa Lubaale w'ebukojja tasumbuwa Lubaale w'ebukojja tasumbuwa Lubaale w'eno gye batuzaala yasumbuwa ekyo nkitegedde mbadde sikimanyi abakazi tatereera oweebwammwe Lubaale yenna kati ffe wa bukojja gwe tugamba omulungi naye naye alina abaabe naye alina ekikaaki abamuyita taata ne maama balinganga mmwe tatereera walese ku macanga mulamu nga muteeseganyiza bulungi museka oddayo nga attudde ndala nogaa tubona ekyamucyankalanyiza kiki si byangu naye nga gye twabadde twakomyewo bulungi banaye katubabuzeeko tubaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Live Experience Uganda nange mwana mwalawo Asha nava namatovu ate tutandise bwe tuna kibozibozi era nga Alex naye kababuzeeko ate era tutandike balamusizza mwenna abaviewers baffe abalungi mwebale gye mutuusaako engalo mwebale gye mutuusaako emimwa eriyo n'ab'emimwa ate gwe tokuba otabusi ate gwe okola buliwa guno ogw'omumwa ogwatutonderwa mwebale gye mutuusaako emimwa katusuubire tugenda kwogera bulungi nammwe twavudde mu weekend abanange tubasanyukirako mwenna kongs ababadde mu bufumbo banange nina kyali wange buli weekend obufumbo buli Sunday abeera mu bufumbo bupya mwambadde bite ate yambadde balingenda gamba nga mwambadde bino bi armless ebyabasajja amukwano nze byembyegulira nezipule bipule byabasajja obulamu nabuwona oba okugambala pule nawe gye wakijje ewaka nyambala za Mr. wemba njagadde of course mbeera naye ku nyumba kwembeera nze mufumbo nze kaliko tebakukwate abasigadde bawuulu Allah naye weekend ogera n'olaba bijjaze ebyo n'olaba zipule za square zijjaze zipule za square najambala Sunday eri najambala Sunday naba mulala kitamira nnyindo ziwunyiriza nina gye nali omwana w'omusajja n'aŋŋamba naye banne mwambadde ekintu ekyo mami yagenda mpululo yaŋŋamba mwambadde ekintu ekyo wakola otya wakitwala otya na feelinga small era nange neŋŋambako misande ate ekintu kye tukyambadde kuba buli gwe yakyambala nga mpostinga yagamba atya yaseka obusesa amanyi nti mukutteko olwayagaba mazima ate amazima tusekera mu busekeezi amaziga kati nze nga like waliwo ekyenjagala oyisa by the way Alex nga firimu eyo njagala ngiyite mu kyenkola nyiga bunyiizi ntabuka waya ne zivaako nga wekaza bino ebintu byakwekaza Alex ng'olina kyagala oyiseewo nga nina ekyenjagala oyisaawo mbe nonseka ne ntuuka ku geti ne bikyuka n'okyuka kati ng'olwo olina kiwakoze oba olina ky'osaba oba nina kyenjagala oba nina kyenjagala batereeze wanti kati abantu abamu tebawulira maama wamwe y'omu mukodye bwemukegamba mukyusa bukyusa kaseera we mukakolera kakalagita
kakalakita ule n'agituulamu ku luno, oli n'agituulamu ku mwendo, oli n'agituulamu ku 12 sawa ze zikyuka. Sawa ze zikyuka naye nga nammwe. Omuntu atirabira ddala. Anti kati nze waliwo ekintu kye nnakola ne ngamba kati wano okwekaza ngenda vaako waya. Mubikola na kwa makapuchu tabikola. Ani? Mama kapuchu. Tabikola? Tabikola. Anali mbikola ngende. Ne kasi kyabikola. Kati nze nkugambe yafuna. Yafuna. Bena bagaya bakazi muri Rubale. Nze nkugambe bigambo bina Alex. Yafuna. Yafuna. Nyanja eteka kumacha. Mulwegulonge. Tabuka. Tonnafuna kaseera akenyine nyine katabanguka. Ate omusajja. Abasajja. Tutabuka. Mukola ki? Omusajja tuli awo. Temutabuka. Omusajja tabuka. Tekisuubira. Era omusajja yenna gogamba muno ng'atabuka mpozi nga mama yamukuza. Bano abasajja batabuka tabuka. Ali mu lumama. Lumami's boy. Mami's boy. Tumanyiddo. Era bw'omufuna weesibezi ofumba na mama we. Nakiinako ki boyfriend. Ofumba na mama we. Ngenda soka buuza mami. Ate kasito mukazi musajja ayita mami. Waze mami gwe manyi yona ali ewaka. Oli aba mama. Mami yono. Watu kwekubizana nga ngenda kubira mami. Manyi oli kuloosa. Manyi nazi. Omanya mufumba babiri. Ki weekend yagambye eti? Weekend yabadde so most and welcomed. Nagenzeeko ka outwork abakyala abakulu abakulidde mu myaka. Ngono nayo kimagezi. Nada. Weekend yabakyala abakulu tuba tunonayo magezi. Nagenzeeko abakyala abakulu muno nayo ki? Just kunyumyamu kulaba ndowooza zaabwe bali kuki. Omuntu agenda bakyala abakulu. Abawa musumbuwa. Agenda kuzaala anonya mumbwa. Osanga bye byantu. Mothers Union ziberamu ebyo ziberamu guma. Guma mwana wange. Mothers Union zonna ez'abakyala. Anti wiki ejja nabadde nnoba. Ate munobera ki? Ebyamaka tebitto. Nasemba yofuuza ngamba waguma. Era ng'oli mugumu nnyo. Mukwano. Naye onavudde mu Mothers Union. Bangambye tuula. Otegedde ennyanja gye mbadde njogerako? Tuula. Otegedde ennyanja gye mbadde njogerako? Yeeyo yennyini. Yeeyo yennyini. Temutereera. Temutereera. Bannange. Weekend yabadde so most and welcomed. Abafunyemu bafunyemu. Abafumbiddwa bafumbiddwa. Bebakyaye. Ab'ebivulu byabaddeyo biyitirivu. Abakoze emirimu ku weekend ku Bwakadama naye obwo Mukama yabumponya. Katubatereera. Naye nga B2C yabaddeyo this week. Yabaddeyo this Friday. Tubebaza bakoze bulungi bajjuza. Bajjuza ddala waliwo omusajja bamita Ticha Kipoopo. Yatemye amazina oyo afuukula olubuto oyo alinga omuntu. Bangamba Ticha Biology. Ticha Biology oyo. Afuukirira ddala biology. Munange nga tatwala kiwato kye ku stage. Ng'ekiwato kye bamugamba akkirira. Oti. Naye tunenya ba stage manager ba bouncer bayimbi tunenya ani kwekyo. Nekiva kuki manyi omuntu okulinya ku stage. Mumukkiriza alinye. Yagula ne table ya $2,000,000. Manyi kati obudde buno abantu ani badde stage manager waabo ba. Saategedde. Wabula nalabye bouncer mugamba yitamu. Abantu kati ba stage manager abalungi era singa badde stage manager twandabye kwekyo ekintu. Bamuyita Dr. Kwefruta. CBS. Yeah. Agaya abeeraho. Era ekinalinya ku stage omuntu analinya ku stage n'alwayo okumugjayo. Ate bamuwulira mbambi. Mbadde ku shows ez'enjawulo nga stage manager n'ekizibu okulaba meeso yakola ki. Abaawo. Ekirala nti abayimbi bagenda bakola kati nga abavubuka abato balina emikwano gyabwe. Mikwano gyabwe giyinza okukwagama muno katufune stage manager muva mabo. Tamanyi industry bwetambula. Nyoba bagimanyi. Manyi si buli muntu abeera mu kintu nti abagimanyi. Kakitegeera ya. Ate waliwo n'omuntu nga bamutiisa amaaso. Tosobola kukiriza musajja n'alinnya ku stage. Kuba nalaba gayalanga. Kola buli kimu. Tungambye yagula ne table mbadde sikimanyi. Yagula table ya $2,000,000. Najja ku stage n'omugoba bwe mutyo.
ng'omubbi w'enkoko mwandi mbani mulize n'amalako oluyimba ebya ningi nyimba 3 yandibadde ng'omu ku badansa ate kinyumisa abakazi tukyagala abakazi mwagala ebiwatu ebyefu twagala omuntu ayina engeri gy'akinyenyamu bw'ati olute noludda munda gamba ne okubeera ku nsonga eyo nenya stage manager ekintu ekitaabeerewo oba ekinaabirawo n'okisazaamu kirekere ddala omufuna tuko kati omusajja azze ku stage atandise okuzina abantu bakubye enduulu omugobye bayinza obutakitegeera abana bali wansi naye ye oba omulesi oba omuswaza like omusizza bwe nayina agenda okugula tebo ku muyimbi aba abaagala era ekimuleeta ne mumukiza n'alinnya amadaala najja waggulu ku stage kitegeeza faani ate mumukkiriza mumumanyi nekirala kuba babawunsa maanyi nnyo agasobola okujja omuntu ku kulaga babawunsa sometimes munange baagala tulaga nti balina ekibulinze lumu naliko ku mukolo nze makeup artist bawunsa baguteekerewo nti is it botanical bagutegese mu gundi mu holo tumaze okola ku mugole tumaze otegeka eri gye twasuze kuba twasulirayo ddala batugambe mumaliriza mujja eno gye tugenda okuliira nga tuyingira bawunsa ng'atubuuza ani abayise batugamba nange enze yakoze ku mugole enze yatimbye yatugamba temujja yingira temuyina kaadi abantu besitadiringa nabo mu bulamu bwange era nalingezezaako mbe mukwano gwabwe nabawunsanga 7 emabega 2016 myaka asinga 10 egiyise 10 bawunsa ningezaako mbere mukwano gwa bawunsa twesanga emirimu gye tukola nekyagaana tegera yababawunsa ndala ntono ddala entegeera y'ababawunsa ntono kaddemu entegeera y'ababawunsa ntono nze bawunsa yambawunsingako nali nkyakola night shift kati nvudde bukyali ningamba kangende ku Happy Boys nankulabye nywemu emu 2 nga bwebimanya ebyaffe soda waffe 2 soda ngende nali mu Crocs bawunsa yambawunsinga okuyingira oyingira ninga naina ati kati ningemu mu nsawo tokana kirizo ow'ekinu n'akola ki ow'ekinu yayingira owa Crocs ne bagamba atoyingira zaali zalayisi oba yali tabitegeera amaya asinga buli lwabala niigenda balowooza buli emu niigenda nange ebbala sijja gimensioninga eri awo makindye twali tuva ku beach noga wairigala ate buno obudde tudde ewaka tuyitirewo okwo era ne yali ku Ntebe Road yava nawo bagiyitanga ti omusajja yafa nyondo nera batu bawunsinga nga open ino nga za bay sizalayisi kuba benali nabo bali bamuva Bulaaya bulwala benga tetabise bigere bubajibalira mu twalo ne batukomya ku mulyango naye nga neje twalimu open ya mitwalo 5 kati bawunsa entegeera yaabwe ntono ne bobo oyogera naye omulabanga entegeera bino byuma basitula bibawunza ne anyway ani yayisiza odo kujja omusajja ku stage amazima ddala Jesse kulaga nti akola babawunsa obuli bayizawe kino kanchogere Alex tebye milioni 2 tagobebwanga ka taga mitwalo 10 mu motoka teboze Uganda muzimanyi zibako mazzi na soda soda na soda ne bakuwako ne ka cake oba bukuki teboze Uganda ozimanyi nzimanyi bulungi tuzibeerako bazaawo n'emitwalo nga 3 gagenda okulira ku tebo omubawunsinze kitezo omusajja milioni 2 yazirese mu babitusi musubira okudda tagenda kudda nga mugamba ebivulu bisala abayimbi nga kyemulaze kino omuntu kiba kimugoba tusubira omuntu ajja mu kivulu mumutandikira ku mulyango ne mumulaga nti mumuyamba buyambi okuyingira mubadde mu kubulango nga muyita bantu ate nga naye abakubira obulango bawunsa n'atuuka ku mulyango n'afuuka wa kitalo wangaza abayimbi tai anyway kano kakagende eri babawunsa abatulaba ekintu kye bakoze tikya kikopo nange kyankutteko omuntu aguze tebo ya milioni 2 n'omugoba ku stage ng'olinga agoba akakobambi yakoze ne video ng'agamba mwamuyisizaamu amaaso mwamuyisiza bubi muba mwagala kulaga mirimu gyammwe nti mukola nnyo naye ate temulina kye mukola mubawunsinga abantu bwe batyo ate abantu abategeka babawunsa bamwe tubasaba mbagambengako kuba tujja bakuba abantu lumu tujja kwebitaawo nze bawunsa lumu yansanga entebe nze akoze ku mugole ate ngamba ate simanyi tetuyingira tulina kaadi andaba ndi mu uniform yange ey'omulimu tulina ettiimu yange ate atubawunsinga tukome kumwe
bannange kye namukola oyo ye aligamba ono omukazi alina omumwa nze kata tulwane lwakuba situlabiyo obwongo bwo kuntegeerayo nga yabaawunsa mwekubye nze nali ngenda muyisa bubi tebategeera nali ngenda muyisa bali yandi kusitudde lwandi badde nga radio nti yandi kulya kawanga kuwa wansi ku mutwe leka bweginazeeyo babaawunsa kitwale mutego okulwana sikuina bagamba munonviira kyetagana baboola nze sakolagana bounce by the sina mukwano gwange babounce abasa n'ebintu by'abantu emikolo gy'abantu abayinza ogamba nti mbawala n'okuba ndi gwenti naye bounce mukyuseemu birabika bino ebyuma byebasitula so tubadde tukyali kuba B2C era bakoze bulungi nnyo nnyini ddala kyansanyusiza nnyo nti era gwe mulamwa gwe tugenda obeerako nti ba B2C 10 years babadde bakola 10 years ya B2C so bakimakinze okubanga bakyali wamu tetubawuliddeeko butabanguko simanyi nti baba balina rumors ewaabwe eyo nti bafunamu obutakkaanya ne tebazitulaga abahandolinga babe beebuuzaako bategeera nga badiringa nnyo ne papa Semakula bw'odiringa n'oyo omusajja oba otuuse gy'olaga mu bye boogera papa mwali kati jjukira abapapa byonna babirabye babanga n'omusajja omusumbuye mayinja oyo nga tabasumbuye wowe eteeza mayinja ali musumbuye mayinja erinnya lye nga bwe liri mayinja atereera bwadde eno bwayambala enkofiira esamutuuka bwadde eri mayinja yakwata ku sibu Eagles production eyo nga balina kulanga ba mayinja music wa Semakula akuze empola naye Semakula n'abamugumiikiriza music wa Mesach papa akuze empola asimbye ensigo nezijja nga zimera Semakula osobola odduuliriza leero n'oluwuliriza zanenkya kyova olaba n'abavubuka kati saawa zino abaliko bazimenyeka kati omuntu omulungi okwebuuzako mu music industry yakati byonna abirabye bamuyisizaamu amaaso abaddewo nga talina hiiti naye ng'alina ennyimba naye nga talina hiiti n'ava ku byokunoonya hiiti n'akuba music yalina ennyimba naye nga talina hiiti naye nga mayinja alina hiiti era nga balanga bamayinja mayinja lumu n'abaguzaako ne TV ku show balina we baali bageze kuyimba TV nga zakajeze zino entono zino zafu zino zibukibuto flat no flat yes n'abagamba nze kati mala kumungulire TV saate tu yaliko baamala gireeta saate tu mayinja okulinnya ku stage ekiki Mesach ye muntu kati omutuufu okwebuuza ku music nabalaba tebava nnyo ne papa wakati bayinza okuba nga balina okusomozebwa ng'abantu bonna tulina okusomozebwa n'emikono gye tukola nagyo n'emikono gye tubeera nagyo tuwangala nagyo naye kiteekinga kinene nnyo ogumiikiriza munno mu kaseera waayambukidde waggulu mukimanyi nti bwemuba babiri tuli wano babiri naye omwasi yasooka omu yalina okuba n'omuguwa kati we tutabukira asoose we n'agaana okuba munno omuguwa oba ono n'alowooza baluddewo muwa omuguwa n'anyiga temusobola kubuuka niwe tuba tutambula wano obeerako kigere kimu mu maaso oba nze nembeerako kigere kimu mu maaso tosobola kutambulira ku layini emu waliwo alina okusookayo kati nga bwolaba B2C mulimu Mr. Lee Bob Rush naani omulala awo Mr. Lee Bob Rush ne ani amanya gaabwe gansi kati neero olaba nti waliwo omu gwe amanyikiddwa ennyo n'ate nga ate atamanyikiddwa nyayinza okuba nga teyasinga amaanyi emabega gye tutaba nga bafumba ebintu byabwe kati kiva bo kwetegeera era nsaba nnyo mbasabira abaana abo esobole okwetegeera tufune ku gurupu esobola okumala emyaka 2 juwe esobola okumala emyaka 2 nga si gurupu y'abayimbi anyway n'abaali bagezezaako kimaking nga baali ba Good Life bagenda okuweza 8 baali bamaze okutabuka obuzibu bwendaba mu ekyo agenda okugenda mu Angel Music Lady agenze okufa nga ali mu Angel Music yekka abadde anda Angel Music yekka nga ne Loli ali bibye nga Good Life weeri nga ne Angel Music weeri baweza 10 ne bagisikabisa okubeerawo era twebaza okuba babituuse okuba nti bakimakinze okubeera nti bakikubye paka 10 years okubeera nga mukyaliwo mukyali bavumu mukyali bagumu era gwe beebuuzaako abahandolinga kinaabatabula bana abakyala
nga bamaze okuwasa bonna batu olaba bayita balabika bakibuuka abo banaamala okuwasa wano ng'okwala n'omukazi omuleka girlfriend boyfriend omuleka n'ogenda ne future yo n'ogenda ne future kiri n'okita naye bw'omala okuwasa bakazi bano era kinyuma nga abakazi bawasiza bawangadde nabo ng'abakazi bawasizza bawangadde nabo nga tebafunye mupya anti omupya kulaga gwasinga okuyimba oli tamanyi kuyimba nkufuna bulungi bakwa sente ntono gwasinga ate munnange ekigambo mukazi kyaggambye ng'oli mbuliri okuwona kazi asobola okutula mu matw awo basinga n'ateekawo olutalo n'akkuba omugongo n'akola atya ng'ayagala kiki ekiyitewo n'atandika okulaga obulungi bw'olina okusinga banno so nga mwenna muli balungi muli ku peegi ate nga buli omu alina obunafu bwe bw'oba okulirizanga n'abantu kati abaana ekisinga obbalemesa mu nkola yonna gye twalabye naddala entertainment eno gye tuli mu bayimbi bamanyikiddwa ku basereebu sinza otukuba kumanya nti ono ansingako wano kumanya nti ono ansingako wano kati abaana kibalema ekyo era kibalaba nga kyampanya ye tesobola kuwangala bbanga ddene temaze na myezi 3 n'ebiri egiwezezza ndowooza omuwala oli buba mubira gwali gwezi omwezi omuwala yababba yababba bituufu eyagamba mbu so abaana batandika ebintu ebyo nga tebamanyi tebalina mulambo batandika bya kisaago kusaagirira tebanga ne kulabu z'Uganda era nazo ziba zito teziba na makulu batandika na kusaaga vibe ezze kankubiremu awo ne bakuba ngoma lima nga lukozi natandika duyimba yeka ku stage netafuna video ne video bakola audio munjogere ennyangu tebeeteeseteese kibaguddeko vibe atera nga n'abaana tubateeseteese nangala engeri tukuzaamu n'abaana ennaku zino ekintu ekyo baffe twakulanga tuba mu maka naye nga tuli nga bazaala tuli abo gwa basatu naye nga tuli 8 ne bakuyigiriza okuwangala n'abantu bootawazaalwa nabo like botazaaliddwa nabo okuwangaala nabo n'otandika okuwangaala nabo nomanya nti ono mwana wa gundi ono bamuleeta buleesi ono mwana wa mulaalo omwana wa mukozi yajja naye n'akulira mwengera mu baaluganda nga temweso era nga wokyogerera muno ono sidata si ya muzaalo bamama si ya muzaalo bajjajja si ya muzaala nga katukuziza abaana baffe nga tuli conservative nnyo n'abaana baffe abaana baffe bakuziza nga tubalaga mwekka baana baffe kati kigenda bacunya wano mu maaso wetugenda omwana tasobola kudiringa na muntu tasobola kugumiikiriza muntu so nga tugumiikiriza omuntu kyabuntu kyateeka tulina muntu gwotagenda kugumiikiriza nze bwenayawukana naawe bwemba sigenda kugumiikiriza naawe n'omulala sijja kugumiikiriza naye nkusanze bukulu tulabaganye bukulu tugattiddwa na vibe kati show yaba abaana Bruno Kene Panda nalabira ddala nga tandika bulungi ng'imana nga njibeerako kuba Bruno oyo mwana namumanya waliwo abaana ng'atandika okuyimba anteeka mu gurupu yaabwe abaana baali byamba Mpoma Royal College banteeka mu kigurupu kyabwe ekya Bruno K tusaba akayimba ka Bruno K gamba Bruno K nga mulabye ng'atandika ne Panda naye mulabye ng'atandika bakuze tubalaba abadde batu bakuze tubalaba naye tukuze abaana nga tusobola okukola ki okubalaga nti osobola okumiikiriza munno ekibaawo ene mistake kisinga okwawukanya abantu okubeera nga nze asinga ate buli weemanya amaanyi bunafu bwe bukulembera wemanya nti nze asinga wemanya amaanyi munjogere ennyangu tuyina okukakkana tumanyeeko nti mu bintu ebimu twatuteeka show yaffe backstage eno yabaddewo Friday ku Mbati Valley olwo omuntu yazze n'atugamba tumulongosizeeko engatto muyimbi kiki omuntu wa bulijjo sijja mumwogera kamanyiira kiki bambi nazirongosezza Alex awo otuuse no navuddeko ki kye navuddeko
Uyenina waliwo kyagenze? Wano omuntu ayinza n'okayita akamanyiiro, omanyiira atya? Kati mba kumugamba unyonjese otya engatto. Jukira tuli mu kukola tuli mu kuteeka shaft tuli backstage. Kati bwe twandinyire. Shye yandibadde efudde. Andibadde tenyuma. Nina mugabe gambi nonya akantu kensobola zikola ki? Kensobola okulongooseza. Nage nayeta bundi bwa mu butishu. Ne mulongoosereza ku ngatto ze. N'atukolera twayaddaage na kuba MC waffe. Ninga tekina kyanzije era waliwo omuwala omuyangambi naye Alex kwa yammanyi bulungi. Nanga naye Alex kiki lwaki tubakujoze mugamba mvuddeko ki? Gende tukole show yaffe egwe. Kinyume. So abantu twegumiikiriza. Bunyiza njagala nkulaga ento nyiza ate nyankulaga ento ogenda gwa. Yero oyagala ondage ento. Kuba wenzijukira mu story ya Kimpanye eyo. Bruno ne ani? Panda. Nabwirako mu ssente ze z'abatabula. Nze obwongo obumu ne buŋŋamba nti kirabika bano abantu bano abubuzi bw'obunyama. Alex naawe osobola okukola ekikyo oyitawo. Shyo nagiraba. Nesho yali tegenda kufa. Ekigundi yaabwe Kampanya. Naye buzi bwava kuba president ba Galaxy. Manyi baagala entalo. Baakola bati. Badda ku show. Nga buli kaseera Panda nga Bruno tebamulabawo. Ate nga bakitegeka bonna. Yes, nenga bwolira mumbozi abwe Bruno agamba Panda yambuza tukole show ne mugamba tugitandike. Sisiwa show ne ndwa gundi. Nkufuna. Kati ndoze baba abuzi bomunyama badde mabega ne bagamba Bruno oba ne bagamba Panda oli muleke musinga. Ate juka Panda alinye bintu bya charity. Ebyo kuyamba ebyo. Katondo wajja ku interview manyi ba presenter baline kizibu kimu. Muli boogezi. Nite muli ba musana kola interview. Tebaba kola ko interview muli kigendereza. How? What do you mean? Muli balungi okubuuza. Naye fe tebatukolako. Temuli balungi mu kubuuzibwa. Kati nga nabawona baino mbuuza. Sijja kuddamu birungi yuge. Ninga muli balungi okubuuza. Baba weetegese oyagala okubuuza omuntu oba ebibuuzo mubiina bamubitesa neggu tuli mulungi kubuuzibwa. Kati Panda kiyagamba nzo manya ebintu ebyo ebintu bya zitagala nnyo ebintu byabagenda kuŋŋamu n'okumpanya ssente ngali nga agamba nti Bruno akumpanya ki ssente kati waliwo n'omuyimbi omusijja mwogera muntu mulungi naye interview ze bw'ogiraba akutama. Era nagamba singa manager wa kimanya ekyo yani mukirizanga kola interview abantu bonna bakwata omuzindaalo walimbi ba presenter oni balungi kutula ku mutto babuuza obo yonoona monoona nawe kankulayo kuba nawe oli presenter monoona munjogere nyangu ti Panda yayogera bubi ngalingala nti Bruno kumpanya wa sente ate like agenda okujja okukola ekintu kye ngamanyishe yaweddede group yabwe esasisi kintu kyawe kisasisi yagenda okukyogera already ng'ekintu kiweddewo kuba tusobola kujja n'ogamba musaga bintu bya kumpanya sente kubanga agamba nti Bruno akumpanya mubbi niga Bruno si muntu mubi bo bagamba na mumbu muntu wa mutima mulungi si muntu mubi zina abana banza ko jo recently mu group yabwe nimbaga na kwa group z'abayimbi baraka vuka bandika kola cake kalungi ka Sharif kante yako mu group ye nenga nkomyewo nikena eko naka mabite group z'abayimbi wazikowa tuzina makulu abayimbi abayuza tubayina makulu bayuza bomba manyi so munjogere nyangu tuyigenga okwegumiikiriza ng'abantu either mu bufumbo mu mirimu ate mu bufumbo kwekaka mbugumi tutulina okwegumiikiriza kati lwaki twenu tukyankala na mangu nti eno baako yansuza yandiisa nkirwaki nange nsobola okubeera nga taliiwo naye kati wano olina okwegumiikiriza weeguyoowa okusula osobola okubeerawo nga taliiwo naye osobola okufiirwa biwandifunye ng'oli naye okutambula omu otuuka naye ng'oyagala otuuke wala ntambula babiri waliwo abantu abatagumiikirizika Alex ng'oyo newonaamwekaka otya tagumiikiriza gye bali nange era bangi bentabuse nabo si bentabuse benneesonyiye
Anze nange nava myaka egy'okutabuka n'abantu nasigala mu myaka gya kwesonyiwa nze kasonkola kyonkola nga nkumyutinga kinsobola okuba nga toliiwo ate nsobola okusigala nga twebuuza era nsobola okubuuza era ne bwe tusigala tukola bizinesi ne tuzikola naye nga wamwesonyiwa si byakumala kuyomba kwerega luli nalina entondo anze nange nayomba nina n'omuyimbi omu twabeera ffenna 2013 awo neŋŋenda ewe nalemera mu kisenge n'entondo wala sadda wuwe nkufuna bulungi sadda wuwe naye nagenda okulaba nga ki onyiigira abayimbi tebategeera abantu betukolagana nabo olumu akola kimusanyusa n'okita nafuuka roundabout akwetoolako nga bw'ogyetooloola so gyetoolola emirundi 8 nga yo weeri esenguka esigalawo mu byonna era mu byoyogedde nti okugumiikiriza abantu Yesu tujja bagumiikiriza naye Alex kyeweerabidde n'abantu bano betuwangaaliramu nyinza okuba ndi mufumbo oba nga nina boyfriend wange ne tufuna misunderstand nga muwala munange olo Alex munange gundi twafunyemu obutaka munyabo nze ekyo sisobola sisobola olina mukazi kati mu buzibu buyina omanyi buli gwogambyeko buli gwe weebuuzaako agenda kuwa amagezi waliwo n'amasiru gye gali kati kiri nti ku bibiri kuggwe okutwala oba obukwata osobola ogenda kwolinga oyagala amagezi n'akuwa amasiru ate gwe n'ogatwala ng'ogayise magezi mu njogera ennyangu vaayo tufaanagane oba gy'oli wannuma siri muntu olina okuba nga tonneebuuza ku muntu w'ebbali sooka weebuuze ku muntu ow'omunda senga w'omutima gwo ogambe naye kino kyenkola kituufu ogenda okwebuuza ku muntu ng'olina ansayo gy'oyagala kuba omuntu kyangu okuwa amagezi tisoke naye ogatwala kiri gy'oli okuwa amasiru tisoke naye ogatwala kiri gy'oli okuwa amagezi tisoke naye okutwala kiri gy'oli era okugakozesa bwe nkuwa amasiru n'ogakozesa sinza avunaanyizibwa kubisa esinga abantu tubeebuuzaako naye nga batuwa okusinziira ku mpulira yaffe gye tuwuliramu njagala owulira otya musajja ono mukooye muvuddeko omuvubuka malako emirembe boyfriend wange mwetamiddwa era nangenaku amagezi nga gasinziira mwetamiddwa sigenaku amagezi nga mugamba gumiikiriza musajja omu gwe mmanyi nzeyi wange tuligenda wakuwa amagezi agatabuka n'omuntu agatta era yagamba abasumbuyi tulina okubeera nabo abasumbuyi tulina okubeera era lumu namugana nze bino byewanjigiriza omutima guno guwanteekamu gummenya olwensonga tubendiringa nabo tebagulina kati gwe nogenda ku girlfriend muno n'omwebuuzaako bannange mwetamiddwa akola bwati bwati umbe boyfriend byakola bimuluma esobola bigumiikiriza ye tebabimukolera oli ali mukaluumu ke mwasombera mwe bamusombera biri y'amazzi yagisasulira amasannyalaze yagesasulira bw'oli wa musajja otudde omunyumiza ng'omusajja bwe yakoze abaana abawala muwabya kubanga waliwo ngambye nti nabadde ku bakyala abakulu neŋŋamba abadde weekend nabadde mu Mothers Union baba bayita baguma era agamba guma mwana waffe guma ffe tufumbye emyaka 23 era bwe ndi kugamba muno ndi mbaguma manya ndi bakyala abakulu oba basajja bakulu baguma si bano avaayo ayi lwaki akumanyiira yabuuzanga ku myaka ejimenti yo togyebuuzanga ko tena makulu ku 10 kuliko ate naye asobola okugamba nga gamba bw'ava ayinza okujja ewange natayagala omwebuzibu nagamba gumirayo naye nga takyogera kuva ku ntobo ya mutima yagamba guma nange bwe batyo naye nga gamba bwe mukkiriza n'avaayo agenda kunsumbuulira
So wegendeza magezi kugamba baguma betu bayita wendoza baguma bembanfuna baguma bagumiremu bera kumbaguma ne bakuwayo ko bakuwayo no mwana afetula hata nasibu kintu kyofunye mu relationship nto yino kyebuza ku sibuli kintu kyofunye always kijanga just kya sawa kyaddakiika mwenyezaamu ne baba oli abaya akafulumye nyuma n'okwatira besimu afulumye gundi mwangu akoze bwate afulumye akoze bwate ningo oli amanyi kimufulumiza asse kumpewo navuga ne yetola bwetolozi tena na jalazi wa nadda nakulumya n'okulumya nakuba n'essimu ezitaliyo nakumuunga musanyufu nga biri yabivuddeko dda neggoloza kyobogambye munno abakyera bidde kimugamba nakigamba mulala aleka sotani kufuna abakuwa amagezi muleke tukisangula abato kyabajamu so tulopa muntu gogena kuangala naye oyina sirikirako kwano jijja mu kyawa enganda zijja mu kyawa nze mama wange saawa zino nali ndopalopa naye ebimu otuuka esano gamba mama wange bijja mu hati ngalabe nga nyigirizibwa wendi siina kubeerawo ate nga ayagala mbeere bulungi ngamba ebimu nno nina sirika obutasinga mukazi ono tomulopa mikwano gyo tomulopa mu family yo bate bwe banyiga nnyo tebagenda musonyo ne munaddiŋŋana tugenda tukesera ng'omukweka bukwesi mutwinayo emikolo ngende naawe simaire luno olusajja olwamukubanga kwamba omumalemu olusajja bannaashi era n'abasajja era nabo tolopa nnyo mu mukazi w'ombaganda bo mu mikwano gyo gikwagala mama akwagala nga mwana we katugenda omulopera omukazi yakoze bwati ne bwati ate fe batulopa ne mu baana be bazaala kati omwana omulopera kazi yakoze bwati kazi kyafe kazi kiri bwesi toyina kulopa omukazi omuntu yenna ogenda kuwangala naye oba musajja oba mukazi tomulopa mu mikwano gyo tomulopa mu baganda zo bajja mu kyawa ate gwe ng'omwagala kuba ekibatabudde kitono kyakaseera otasanze na musajja botasanze na mukazi ekyo kyogerako bakibisobola okutta okisirikidde so okutwala ebizibu naye omuntu yenna gwomanyi togenda kuwangala buna obusonga butono banange omukwano relationship oba obufumbo si bintu si kya bulijjo si buli muntu akifuna n'omuntu era okuwangaza omukazi oba omusajja eriyo ababeera nabo nga buli mwezi gumu afuna mukazi mulala abeera na musajja mulala kwegamba bayitawo okuwangalira mu relationship nobeera n'omusajja ng'omusajja ogwo oyagala emyaka kugaze covid 2020 ng'okyali naye up to now my dear yabeera bantu bangi bayawukana dda wamanya luli muno yayingiranga ssaawa 6 n'avaayo n'ajja ssaawa 4 ez'ekiro kati obudde buno muli mwenna covid twabanga awo kisenge kati nga ffe abalina ennyumba entono nga kisenge ddiiro nga tewali kwawukana nina mukwano gwaffe omulenzi yansize yagamba bannange waka wantame oba wakatula ku kivi olaba nga omukazi agamba jayo ebigere nsiimuule teddako eno kusemberako eri ate bwabimala ng'atuula ng'akazannyo ke katandise kwegamba omuntu okuba nga like 2020 mwali mukyali mwenna aputunaawo mwebaze katonda era mukoze kyamaanyi twebaze katonda bagayita gambalagadde bannange olusozi gambalagadde buli omusozi gambalagadde atali nze nabagamba omunafu tofumbirwa ogira obeerayo ewamu ennaku teziri 365 mu bufumbo musobola okuba abasanyufu ennaku 10 esigadde byakwenyiza naye tosobola bimanya tosobola zibala gamba tosobola nabimanya naye ezo ennaku 10 zisinga ennaku z'omuwuulu 365 naye obuwuulu nabo buluma ate kati puroguramu gye tulizaako eriba y'abawuulu namwe mututamye buluma ne wano osobola okuba ne mukyalawo ne muddawo ne munyumya ne museka ennaku 2 ne mumala ennaku 3 nga teri ayogera namwogera naye nga muli ku layini buli mwali ku layini ye ku layini mwavaako dda kuleero mwavaako dda buli omu avugira kutuvugira eno mulaguvugire ne mubeerawo naye nga weemuli Steve era n'atabaawo ennyumba neekuzimbatanira n'owulira nga waliwo ekibulako kitegeera so fumbo si kyekyo ekisinga okumenya abantu bagenda mu bufumu nga balowooza nti bwangu oba ne bagenda mu bufumu nga balowooza nti buzibu kati yonna element gyoyingiriza ekintu kyonna kyoyingiriza mu bufumbo
kyebuba fashion gy'obuteekamu kyebubeera bw'oyingira mbuno bufumbo buzibu ogenda n'amagalo nagiriba n'otandika okusiba buli musajja buli kimu n'okimusibirako emikwano n'ogisibira ebweru buli kimu n'okisibira ebweru buli kimu sobola okugaana mikwano gyo nga mibi andi kati emirungi sobola giga emikwano gy'omusajja tosobola gimugaana direct kati mwekibaletera obuzibu gimugaana direct abasajja tulinganga baana gy'okumumugaana omuliro ayagala gukwatako alabe kiki ekirimu kikyomugaana ojja otunyira abasajja basinga nti gy'okumumwagaza omuntu aba ayagala ba endinga nga baagalanye naye nga talina kirowoozo kimwagala abadde takiinaamu naye gwe kimukaka kati abasajja bw'ojja okumumugaana emikwano gy'olaba nti mibi gisobola okuba nga mibi tegimwagaliza girya bubi gimunonera ssente bw'ojja okumugimugoba kubanga amugamba nti beera nakyo olina kufuna amagezi ogimugyeko otya mu mukono mu mpola mu mukwano otandika omulaga kale enfu saidi enfu embi ze bakola ki n'akyezuulira mwennyini nga kiva mu bino bye wamugambye oba n'abeera ng'ali awo n'omugamba naye gamba gundi akuwe ku ssente era tunoonya ssente gukonereza tasobola kuwa n'amukubira n'azimumma mbadde manyi mukwano gwe tulomuwa n'atandika okulayalize nego gy'oleeta amuwagali n'oleeta amagalonze mikono gyo givayo tegisobola kuyamba ne buba olina obuzibu abalabanga abasatulula waze okubaawukanya abakazi sajja tumugoba bwoti ku kintu ky'oyagala aveeko mugobese magezi okay nga tunzika okusemberera oba okuwunzika twabadde ku mulamwa ekitwawula n'abantu tebuba bugumiikiriza tuyige ekyo kitumalireyo then tusibule ku bantu baffe nze kyeŋŋamba ekintu ekisinga obunene oba okolagana n'omuntu oba muyibayimbi oba bayutuba nga bwetubalaba ekibaawula bayutuba tebakolagana batandika bonna pano nga kuliko bataani bagenda basaano ogenda okulaba nga oli atula n'oli oli atula n'oli oba muli bafumbo mumanye buli omu alina omukisa ogusinga ku gwa munne buli omu alina feva esinga ku ya munne buli omu alina chance esinga ku ya munne kwegamba ekyo kasita okiteeka mu nneeyayo buli kintu kigenda kwanguyira mumanye nti tuli bayimbi naye waliwo alina eddoboozi naye waliwo alina feva abantu gwe basinga ng'ekirowoozi kibi nga muyimba mwenna naye ng'alina feva kati leka bano abantu abagamba nti gwe asinga eddoboozi tabula n'oli manya obunafu bwo manya amaanyi g'oli kati gwe twala amaanyi g'oli obunafu bwo buleke okay tweyanziza Alex bw'atugambye nti abantu abamu tetumanyi kugumiikiriza tetuyiganga kugumiikiriza bannaffe musobola okuba abafumbo nga mulimu alina emize egitali mulungi osobola okuba ne mukwano gwo ng'alina emize egitali mirungi kwegamba abantu abamu tubayige tetukyali mu myaka gya kutabuka n'abantu tetukyalina mu myaka gya kuyomba n'abantu jasiyiga mu mutima kwesonyiwa kusonyiwa na kwesonyiwa yiga okugumiikiriza atalina maanyi ogira osigala ewammwe beera ewammwe tolina gw'ogenda kolagana naye oba tolina bugumiikiriza waliwo n'ensonga gye wakoonyeeko ey'okuba nti ffe tuloopaloopa mu bazadde baffe mu mikwano gyaffe ne tudisikasinga ku bapatanaazi baffe bagenda mukyawa either mikwano gyo either abantu bo otuuka okutwala omusajja oyo oba mukwano gwo nga bamukoowa nga buli omu amulabanga ekizibu tulina mikwano gyaffe tubamanyi tubeera nammwe tubawangaala nammwe naye nga mutugeya gye tutabeera oli gundi najja yoono bulijjo kugamba ebintu ebyo si birungi sometimes tuyiga okugumiikiriza bannaffe emize gyabwe n'ekirala tumanyi omukwano kyeki tuyige okumanya omukwano kyeki like tuguwe value abantu abasinga onansonyiwa tubadde tusiibula naye nakano katukayiseewo nava osobola okuba nga oli mukwano gwange naye nga nze siri mukwano gwe kituufu abantu abasinga tetumanyi mukwano kyeki fe buli omu gw'oyogedde naye ne museka
tugenda kyogerako. Sometimes abantu abamu bamanyi nina omuntu omu ayaganya okubeera mukwano gw'abasereebu. Ye bw'alemya leero n'Alex n'anyumya ne Nava amanya mukwano gwe Nava. Tuli ba mukwano. Ate nga Jesse oba kyali wange. Ojja kunyiga n'abantu. Era ojja kukyawa abantu. Olowooza mikwano gye kumbe balina ba bestie baabwe. Ne Mbaganda bwe temuli mukwano gwo. You get. Bagamba babuliro waabo bwe ng'omunaku okutuukola ki okunkumula. Suubira gwali ku YouTube channel yaffe. Oyina ky'oyizeemu, oyina ky'otutte. So, twala ebigambo byaffe. Twagala oyonoone datawo malegala ba video nenga tujje mu kyamakulu. Ebintu bino tubyogera bibeera nnyo mu bantu. Biri mu society. Nenga tetubyogerako. So bwe tuba tukyogeddeko nga naye bw'oli weetereeze. Gwe munango mulungi ali yatulaba kugamba beera bulungi nsigadde nze Asha Nava Namatovu ne munange Alex Mulira munoonyeko ku TikTok. Omukulu ono by the way leero kamwanjule akola by the way ahayaringa emmotoka gwayagala okupangisa emmotoka ahayaringa emmotoka twagala abamazima twagala ababbi ba mmotoka twagala ababbiramu ente tetubeetaaga twagala abali serious ngo halinga motoka ova bweru toyina motoka egenda kutambuza tusobola n'okufuna driver akuvuga obulungi oba sawa meka oba meka sobola okupikinga ko airport ne tukutuusa gyokola ki gyogenda ate munange ngamba mubeere bulungi bye bye.